Ngalwaki simba yeshi kukibala kirala kyonna n'osimba era kyanjaga. Lwa nsonga ge gali ng'amaanyi agampisanga mu struggling embooko okukozesa amaanyi kubanga omunafu okubwa wamaanyi takubwa. Kubanga okolewa ekintu afande n'agamba gwe muyaye jangu kwata ekikajjo kuba nabo bantu. Walaba ng'otaddeyo layifu yo okola obusibe. Agamba mwana jangu akamere kaakano noja yesa afande kwe kukugiriza obugonvu. Kati we nagambira kale mwana ebintu by'abantu twemakulirangako byaki. Akola ku kafunamu ekyokulya akakoola. Nti olaba nti ngawe nkutta akakoola kano nze sikakwata n'entuula wansi. Akakoola nkakwata mba nina ennyondo. Buli waba ng'okozesa omubiri gwo kino kitonde Katonda yakitonda kimera. Okiraba? Tosobola kuŋŋamba nti bakikola nga bwe bakola emmundu. Tosobola kuŋŋamba mbu bakikola nga bwe bakola sabbuuni. Neyo enjaga gye bavumirira. Eyo enjaga si mbi, abagikozesa obubi bwe bagifuula okuba embi. Kinywa sigala, lwaki mwagala nze nnyo sigala omukole alimu tobako. Oyo sigala oyo bamukola mu kampuni ogwo omukka gwanjawulo n'ogw'enjaga guli omukka gulimu chemical ogw'enjaga mulimu chemical gye bateekamu. Omukka gwa sigala gulina chemical n'ogw'enjaga tegulina chemical. Ye ate teri njaga gye bateekako warning. Omuntu yagiteekako warning naye lwaki akapapula ka sigala bakulaga amawuggwe. Basinziira ku kyogaana enjaga. Basinziira ku kino nti omuwa yagwa ekigwo ne bagalaba enjaga eyo. Bagigaana. Bayaga. Naye bakimunywa enjaga. Nga teggula bagwa ategeera naye ate mulimu aginywa n'akusinga otegeera. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Alien Skill n'ebikolwa bye ne ttiimu ye n'engeri gyazzeemu ddala bina kye byongera ku bavubuka. Alien obapagawo buwazi because wetuddako emabega ku alien oyo ebyaddala njagala wenna abakulu abali eyo mukitunulemu bannaddiini. Musindikayo ntya kubanga ensi yonna eba erina omuwuliriza lwa nsonga aliko akabonero. Alien ba Ghetto Yut twabeerangawo nga tetulina linnya bagamba bayaaye. Abo bayaaye abo babbi nate tetulina buzibu. Era ekimu ku kimenke kye bayita ekimenke kyakiisa ekimenke nti bamukuba oluyi teyaluzaayo. Buli omu n'abazadde n'abaana baali basuubira ekyo kimenke. Ng'osimbyewo kawa kati nnyo. Essaba ya kati Alien Skill waali abamwenyumiririzaamu abakakoola n'ebirala. Palaso mumunenye omukuba oluyi. Wuliriza. Sookoddemu ekyo Palaso mumunenye omukuba oluyi. Palaso alina ensonga lwaki yamukuba naye buli omu tamanyi ensonga yagimanyi. Ane kati bw'otunula ekibuuzo kiri ddala kiti onenya Palaso okuba Alien Skill oluyi. Mumunenya mukuba oluyi. Mumunenya yogera oba temumunenya. Lwaki? Lwaki anenyezebwa mukuba luyi? Webali nnyo. Sure. Tanenyezebwa na nsonga kuba koshoni yange gye nyiza okubuuza eyokubiri muba singa mumunenya oba temumunenya singa teyamukuba luyolo yali badde amaanyi gali awo waali. Nti naffe tebanditutegedde mu ghetto gye tuli. So Palaso mwebaza okuba Alien Skill oluyi. Kyamaanyi. Kyamaanyi batubamu kyamaanyi. Palaso yatuyamba ne batumanya mu ghetto. Kyaliza Palaso abwa credit okuba Alien Skill oluyi. Yamukola olw'omukisa. Alien Skill yali asirikidde ekitone mu ye. Namugamba tosiriwala oli w'amaanyi gwe tereera. Alien nazibuka amaaso. Okumanya yazibuka amaaso yategeera kyali oyo yakitegeera ali wakati. Alien
oba just oli yagala omulumya Katonda ate n'agamba kanumyemu ggwe kati lwaki waŋŋanyo teekamu abano Katonda lwaki yayisiza mupalaso namukuba oluyolo anti ffe baali tebatulabawo mu nsi eno Katonda nakikola not by accidentally yakikolanga agamba oyagala mulumya ati kanumyemu ggwe wuliriza Katonda ateekawo ebintu ng'ebyo tusobole okumanya n'okwezuula aliyeni w'amaanyi kubanga ngaffe abayaaye bwe tubanga tuli kiswa aliyeni ye mutwe yena munswa lwa nsonga oyo tosobola mukwatako kuba kati ako ke bamukuba kamumala tosobola mukwatako yesebo kubanga naffe amazima mwenyumirizaamu lwa nsonga tosobola kunkuba lweze alakkiri n'enkutunuulira nange namwewuunya waffe mu Ghetto Yut amazima mu ghetto nosanga nga nguluma ndi mu vibe zange kati lwakuba mbadde ku jobu nga nkola musajja wange nampitamu wabula aliyeni musajja lwa nsonga nti eryemu nze muyigiddeko bingi mulabiddeko bingi yagamba ekibuuzo kino tobeera ng'oyo omuzadde yagamba omwana we tobanga aliyeni skini nga tomanyi kikyaliba nga tomanyi ki aliyeni kyali n'abagamba lwaki mugeraageranya obulamu bw'abantu be mutaatonda muwulire meseji ezo ennyimba akubye nnyingi naye singa wuliriza meseji nze mpuliriza nnyo meseji aliyeni skini lwaki mukungiriza lwa nsonga abasinga bayimbye ennyimba naye sizifunamu n'ennyimba aliyeni zayimba ziri mu luyaayo naye zibuulirira nga ziyita mu ngero atakimanya kinonyerezeko muziwulirize bulungi tayimba bya laavu ayeta bintu nga meseji aba alota na biroote nze yandiba mesaya mwandibawo nga tulina mesaya abyaddala kubanga ebintu byakola tokubye nnyo sirikawo kati nze kyeŋŋamba lwaki mwenyumirizaamu nti nze nga nze wendi nenyumirizaamu nti wengenda mu bbaala kimenke alakeri kimenke ndi kimenke ebyaddala nze ndi kimenke olwoli yaba inspiringa oyo omusajja sirimwegana paka magombe omusajja oyo wali omumanyikoko before nayo wali omumanyiko omusajja oyo nasooka owulira nga yasinga otambula n'abayaaye nga tenze keri kyenvumaganya kutambula n'abayaaye kuba bamanyi tubba abantu oli muyaaye nze muyaaye so wali tomwagira tambule n'abayaaye mmwe wuliriza tulimu abayaaye tubamu n'abayaaye blas waliwo abayaaye n'abayaaye blas kati tubamu n'abaniga okitegeera omuniga ye musajja abeera polite najja n'alya kamira ke mwana mu ngeri ye n'afuna vibe ze n'amalayo nasikamu n'agenda kati ate oyo aliyeni muniga si muyaaye kati ate oyo nawulira nti abeera n'abayaaye nendowooza betwakolanga bye bakola nagenda ate aliyeni skini yakubiriza abasajja okuterera okubeera nga babeera n'obuvunaanyizibwa abayaaye bakola biki bimwakola edda kyavumaganya abayaaye ebivulu ebyo byabangayo mwana abayaaye abo twabeerangayo nga tuyiriba okitegeera bamenyize siina kyentya nze mbonyebonye era kyovula bankungiriza aliyeni yavaayo ng'omusajja n'ayimirira naye bameka abatavaayo obonyebonye ng'obonyebonye mu ngeri ki wasulanga njala wuliriza lwaki batuta ba Ghetto Yut lwa nsonga obeerawo uptown ne downtown ab'omu ghetto n'ab'omu suburb nti ffe embeera yaffe tuyita mu kusafaringa ekitegeera mu kubonaabona sente waffe lwawulabika wabula ate sente ebeera mu zakedi in front ekitegeera ate nga tetulinawo maduuka sente zibeera mu arcade ate mwe mulimu ghetto teri arcade eri ate temulinayo maduuka tubeere no mu ghetto sabula Emboozi babeera myala naye ate ffe babeera wabula nze wenviiridde okwogera ekyo aliyeni yafuuka omutwe gye tuli ebyaddala kubanga amazima tuweebwa ekitiibwa kati
naye luli byalinga bitya ng'olwo obutuuka ne muganda tugende mu akedi sente tuzikimeeyo si kukima obwo bubbi twogera ku muyimbi obwo bubbi oba ogenze kubba obwo bubbi mweyazikanga neyazike oba mwagamba bugabe tuweekeeza nedda kyoba omanya ku nsi kuno buli muntu agenda okukola ekintu abaako ekimunyigiriza si buli omu nti ayagala okukola ensobi jjukira buli omu ayagala okubaako obulungi buli omu tayagala kunoonyezebwa buli omu yeewala emisango okuba obulungi naye nga R Kelly ng'otubulira ku mboozi eri gye bayinza oyita nga true story true abantu babaawo ne babakembeera bako bayita ne babba ne batuga ne bakola ki ebifaanaganako ng'ebyo singa otwalako mu story eyinza okuba nga true story tugeze nga yabulamu bugumu nnyini ayinza bba etya abayimbi bimumanyi egaali ze mwatambulanga nazo mu kufunda abantu abanyakuzi b'amasimu story eyinza gituwa otya ddala like omuntu alaba n'afuna story eyo naye ng'ogamba nti anze kati natuuka n'endokoka ebyo n'embibala. Let me give you one scenario. Kankuwe ka scenario kamwe. Olaba omuntu ku nsi eno yatondebwa nga kitonde ng'ekirala kyonna kufuna naye ate watondebwa bantu babiri be bamutondawo njani mama ne taata be bali ensonga mu yava naye wamuteeka ku nsi ng'obusobozi butono bingi ebigenda ova mu mwana oyo bitali birungi nga mbeera ye munyigiriza omutwale tasobola kukola tanafuna maanyi omwana we neiba balya nnyama okiwulira taata yagenze kuyiriba ku bbala olwo bala omwana ng'akyali myaka mitototo nga nze ongambye nkugambe ku nze nze natandika otegeera nga nina emyaka 7 era okubonaabona okuswagolinga ng'omusajja ebyo byonna bye mulaba ebyo biraba nabiyitamu ebyo tulaba ebiruwa ekkomera maze emyaka gibadde 5 wavaayo mu mwaka ki bankwata 2019 January bantadde 2022 ne covid wamwe simumanyi mukomera covid teyaliyo tebabazanga mask mukovira twawuliranga biwulire ndi waliyo nga ffe tulaba bye batuwa naye nga tetubimanyi ate lwakubanza ekkomera lye bansibiramu nali molokatipe baliyita molokatipe liri moloto nga bakwatirawo okutwala paka moloto ezo transfer bakwatirawo emisango giddizawo Kampala nga misango ki gye waliko ekibuli kyekitya kwe kubeera nga otuusa okoyo embeera ekutamye embeera embi nogamba tolina ati yenna tewasoma tolina mulimu gw'omanyi okuliddeyo mu ghetto gye tugamba kiwe kiri mu ghetto eyo webaba nga bano tebafunye ku mmere kulekawo ng'okyali ddoogo ng'olwo otandika ghetto togenda funa kyakulya otafuna kyakulya ogenda kubba kati ng'olwo famire nga mama ne tata nga baliwa anti kyekisinziira nakugambye uptown downtown so mwali mu downtown embeera yeeri waggulu jawule n'eyaffe n'essaawa zino nsobola okubeera ekifaananyi kyenjagala kuba nafuuka soko tugire kati mpola mpola kyebayita ekibuli sikitegedde nze bulungi kyebayita ekibuli kwe kuwakanya ekyo kyonna ekikuyingiriza mu bulamu bwo n'osalawo otya n'osalawo okwetaasa ekijja kijje if I die I die if I survive I survive kyekyo kati gwe wasalawo ki ekyatuka okukwasa nasalawo zaali ennaku z'omwezi 22 January bankwata waliwo omujaasi yajja nanoonya R Kelly tamumanyi nga kuno mu gurupu mwe nali already nga wamala ddo okuziyisa mu gurupu mwe nali naye nga bye tukola tebiriiyo eggaali eyo nabalyamu omukwe embagamba mwana smash tobikolebe gundi tobikolebe ng'ebiki bye bali bakola kuba gwejjukira gwe kyotwala ng'ekizibu ennyo maaso g'omusajja omukoowu kyangu nti oyeetaaga kuvaawo naye ate kijja kitya okuba nga kijja kivaawo olw'ensonga nti ffe bwe tujjayo emitwe ne tutukako uptown ne tulaba embeera zaayo mugenda okudda eno nga ngeri asajja balina ssente emweno nga temulina ssente nti gavumenti we yalaba
ng'ekyo kigenda mu maaso. Gavumenti bwe bakugyamu ne bakutwala mu kkomera baba bakuwaga obere bulungi mu nsi. Kuba oyinza okufa bayinza okukutireeyo. Obulamu bwo buba ku lusuubo. Naye Mukama yakuuma. Kubanga ffe tutambulyako Katonda ba Ghetto Youth ebyaddala. Katonda ali mu ffe kuba tuna obulamu bwe tuyita oluyimirira ng'abasajja. Nga bulamu ki? Obulamu obwo obulaba. Kati nze Kelly ondaba. Natandika nsomba sikulu awo. Nga ndi ddoogo. Okusoma tewasoma? Okusoma byagana? Nze nasomera mu kkomera. Obadde ng'osibwa we bakutanga bakusiba we bakuta okuva mu buto. Webale nnyo. Nga bakusibira mu kkomera ki okubanga wali myaka nga 7-10. Era we nkugamba ekkomera bangi bw'onaaba onooba kataddeyo bangi bandaba era nabagamba we nafuluma obweru Katonda nja muwera obujulizi nti wojja eno ojja n'ekibuli kingi ne gavumenti ekkamula mpola notuuka n'ofukamira nyenze kyankubya transfer nagaana ofukamira. Nga obagala kufukamira batya? Baga makiriza nti oyize oboneredde kiriza musajja munaabe nga nnyoko. Kiriza musajja munaabe nga kitaawo. Ng'oli mu kkomera. Bafukamira nagenda kuluzira buli ajja oba mukazi oba kirino oba kasawa nga ina uniform ofukamira. Kabanga ze kukyali yonna fukamira. Kata size. Gwe wagana ofukamiranga. Ndi muntu. Ne bangamba wano si wa nnyoko. Ne bagamba nina eddembe lyange. Ne bambuuza wano wammwe. Ne mbagamba nedda si waffe basirikale si waffe wabula ate oba nga si waffe tekinjigisaako ddembe lyange. Ne bagamba ggwe olimba. Omwaka ogusooka mpakana nfuna embooka ennyingi ennyo. Ogwokubiri mpakana nfuna embooka ennyingi ennyo okuba bakatikkiro ng'ebweruga nga saagala ng'olwana. Kubanga buli we nawuliranga buli we nalabanga omusibe ng'afa mbeera eyo naye ng'ekimutta ze mbeera ze zeyabeerangamu ebweru. Omugezi bw'ofuluma wesonyiwa abantu kola bulimu gyo wesonyiwa n'ebibi wasonyiwa wesonyiwa bantu. Wuliriza ate ebibi eri teba bibi. Olaba gwe ebyo bye binkubya abaana embooko ebyaddala. Kuba kati eno sitole gye njogere ndina ku mutima ebyaddala. Alabika ade amanyi kakalu. Okay. Buli bubiri ngenda mu maaso. Okay, kalwa kano. Okay. Gavumenti eyo Museveni oyo omulaba. Naye lwakuba emboozi enenge gye wuliriza oyagala okummanya. Museveni oyo omulaba. Neewuunya abanenye eggwanga lino. Kubanga sokolabire ku nze. Nayagalanga ebirungi nga simanyi we babikola. Owulira? Nga bayita mwana wa ghetto. Si kweyita ndi kusinziira ku mbeera gye tubeeramu. Okay. Kati toyagala neeyitewa osanga masuuti. Amasuuti ngambala. Sebirungi nga tomanyi babikola naye ng'obyetaaga. Naye we nagenda mu kkomera nayiga we bakola 10 n'okusevinga 10. Kati oli musajja mukozi okola era osevinga. Njagala tusituke wano mbalage ku bimu bye nkoze okuva we nava mu kkomera. Nsinga n'abangi sinaweza na myaka giwera. Naye lwakuba ensonga yennyini yakusiba tewakinyenyedde bulungi. Nakuba omujaasi. Yali annoonya. Ye ng'ali akunoonyeza kuba wensonga lwaki aba akunoonya. Mu gurupu gye nalimu mwalimu omusajja bamuta Smash ng'alina omutima omubi nali mutya. Naye oba toyogedde manya mpozi nga yafa. Yafa? Yafa ne Jjuuko. Naye mugenzi. Jjuuko? N'omumanyi. Mumanyi? Okakasa nti otya nti mumanyi? Kubanga nawe nkulabidde ebbanga lwakubanga nze nkugambye abantu. Wandabako ne Jjuuko? Bwe spulingiwa buli wamu. Jjuuko yafa. Jjuuko yafa. Teri kati kuwuliriza. Omanyi. Wuliriza. Awunzikiriza. Omuntu gwe wabeera naye emyaka 13. Owulira? Ndi myaka 25. Ndi myaka 24 ngenda weza myaka 25. Owulira? Omuntu oyo
n'omulota ng'olina okukkiriza naye nga yafa naye nga tomulaba nagamba mwana jangu nkuleko omuddo neŋŋamba ate omuntu omulamu ayogera ate kwegamba buli muntu sogwenga gy'oyitamu mwemuyita experience walota smart walota juuko smart nga jangu nkuleko omuddo ngamba naye oliwa banziika ngamba naye lwaki baziikanga abaana nga tulina okwezuula tinatandika operation basooke bagendeko gye neezuulira era ngenda kuba musanyufu ennyo ng'essaawa zino buli eyeyita ekimenke talina buzibu tekyali byadda abantu batereera balina eddembe okuloosa sooka ogitunyonyole bulungi kati wali tomanyi gwe nti yafa nali mu kkomera yakuloosa oli mu kkomera nga nenenya nebuuza Katonda lwaki bino omunnyo gwe nayongeranga mu mmere nagujjanga ku lususu lwange kuno omunnyo kimanyi ovaamu omunnyo gwe kati nno okimanyi osookuba enkumbi n'ovaamu omunnyo gw'empeke mubiri gwo tokikkiriza ng'okoze nnyo empeke nezaliko kuba kuba ogamba gavumenti egamba ng'oli musibe okola essaawa 10 omusibe akola essaawa 10 nga bamutute kulima omusibe akkirizibwa okunyuka ssaawa 7 naye eri banyuka ssaawa 9 ye10 muba munaaba nezo essaawa zonna tolinamu yadde eddakiika gy'oyimirira oba onywa amazzi ate nga nagosa n'amazzi okugayita amazzi emboko 5 Katikkiro nsaba ku soda batuyigiriza mpisa bakulaga wali onywa bisoda ebweru oli wano amazzi ago golaba ge basenamwala gayite nga soda kuba g'amaanyi kuba kati okuba enkumbi nga tolabye kutuzi notuka amazima ng'otulaba nga soda Katikkiro nsaba ku soda ne bamujali muwala muje mwagezo yoli Katikkiro amazzi alina okudduka mbasibe bonna batambulize soda nolaba obulamu obwo bwonna experience y'obulamu obwo olina ogifuna nga toyiga gwani Katikkiro nsaba kugendako kusaba buli kimu mu bulamu bwo ne wano sina kyensaba kitegeeza nina eddembe lyange wabula kyenasigalira kwekuuma n'okukuuma abantu bonna kasimashi wamala okakasa nti yafa owaye nga sinanonyereza bingi nnyo bikwata kwabo nkyanoonyereza obulamu bw'aba Ghetto Youth tulagawo okusobola okubeera nga tumakinga mu bantu olina abantu bokonyeko ne bankwata omu babiro Juuko yafa bituufu oyo Juuko yeyanjigiriza obuyaaye oba obubbi nze saali mubbi senga nali mubbi senga saatereera era nze omuntu abba nyigira essaawa zino obyaye n'obubbi byawukana omuyaaye oyo yanyumirwa layifu ye ne bagamba oyo omuyaaye nagamba ebigambo bye n'omuwa 10 nga takutte mu nsawo naye nga nanti luba lwampaka twokukidwewo ne musalakawo abayita bakadokado ebyo byadda eyo gurupu eyakadokado teyali mu kireku naye nga eva mu kireku ne patrolinga paka banda naye gurupu ani yagikulembera nze gurupu y'abakadokado nze Kafeero mubuuza ala Kelly Kafeero yaluwa yali mulamu kyeyamani w'omukavule yali yeyita kyeya wabula be batuleeteranga okwono omwana ng'oyagala aterere wallaayi kati sookoleke sooka tunyumize mbakadokado nga mukola mutya gwe yali ssentebe w'abakadokado mutambula ne musanga muntu mukolo kyalinga kiba kitya kyalinga bwe wabangayo ennaku enkulu nga Idi ebiseera nali myaka 14 olonga Rest Gardens ejjako webale nnyo awo onfuna waliwo nga abasinga baafa be nali nabo ligimu bakayiro babada kayiro bonna bawulira balegendi bayiga Shadru akasirimu yada abasajja bonna abasajja abaali ababi bagumenyeka kati nze nali ddogo
sigenda kukkiriza musajja lifestyle na kunfaako mu maaso gange. Yiga nalaba nga afa masasi ababbi be bamukuba amasasi. Be bamukuba ate yali ataase kikolwa ekyo. Esaga najikola twalina omusika bali bamuyita Hilda. Ekyo kikolwa nkyagenda nakyo mu maaso tulina okuyamba abantu. Yiga yali mubbi nena yajja okutaasa abantu. Kitegeeza omubbi yajja ataase omuntu omubbi. Sokolirize. Yiga by that time yatanatereera. Yali ayiga okukwata mu nsawo ofisi mukono mu anti kale naye andi buba bubbi omubbi yajja ataasa ababbi nga babba omuntu yagala ataasa omuntu abbi baleme mubba naye ng'omubbi yataasa ababbi abamusinga obubbi nga balina emuliro mankuba amasasi kyatwala obulamu bwe afaya kyatwala obulamu bwe omukulu n'ekumenyeka n'amala mu kifuba oyinza okukkiriza bintu bye byonna nabiraba naye gozanzaani atatunula ku ebyo abo bye bayiseemu olabe nti obulamu bw'okyuka nga nze sinyinza okuba omuyayi naye omuyayi bakubuuza ku nsena ani mulabewo nange nsobola kikubuuza ani mulabewo bikolwa byo singa oba tokoze kibi tekisobola kuzaala soko tunyonyera bulungi bakadokada haki ekibatumye bakadokado nga mukola mutya we musanga omuntu nga musaba kidoomu mukola mutya besigadde nze oyo giwulira maneja byamu otumirako nnyo simanyi oba akyaliwo ku lwewa leero yabasenda naye maneja byamu oyo ye akuziza ba street kid bali bebakanga nnyo mu bibandaawo ni kati sikyalawo n'abaana bebaka mu bibanda bansonga gavumenti yatuwa eddembe ye sooka onyumye bulungi kadokado nga mubba mutya kadokado be balinga abaana mu abaali abaana kuba gwe yali ssentebe wa wuliriza kati essaawa zino siri mwana be baali anti bamwali kale fe abalinga abaana ababulwa ekyokulya nogenda mu hoteeri n'emmere eremedde ku sowani ne bagikuuma wabula ate nolaba nga obusungu obulina nogenda otwale kasaasiro nolaba nga kasaasiro bakwadde ennusu mmeka 3 ng'olina onoonya ebitaano oli ekikomando ebiseera ebyo ekikomando kyali kya bitaano webale nnyo nga nze kasitaafu nekide ebisigadde biba bikolaki biba biwedde kyovula byo timu bali bagiyita ki kado so nga yemusanga omuntu mugampa kado uliriza wenzija mba open gyoli kubanze mba sagala kumanya enjala ennuma ningamba ataano mwana mpayo ekido olwo mbasanze kuleerwenga uliriza olwo muva mu West Garden ebiseera byedda muva kuuga yidi nga mubalinze ebweru mpa ekido jjukira kati abantu olw'okutya nti alaba muyaayo akuweerawo ekido akwata mu nsawo lwakuba nti tuba bangi mubamu abangi abatalina mutima gugumiikiriza funa ebyo bitaano nyagala twale waleti yonna abakwata ati musawo kujjawo aye kyesaayagala bwalinga oyagala kiddo ebya chapati anti zigenda bamaana batya ekido muli abantu nga 8 nga buli omu alina funa kido buli omu alina omu ekido naye abaana abo essaawa zino abo abaana obalaba benjogerako twali baana nga ate bano benjogeddeko be bakulu betuyigirako ebyo bayiga bakayiro ye naye nga nange sikiriza zayo nga bajja ne batukebera nga sente zaffe tuzikoze ne bazitwala bebe tuyigiza nga obubbi okola akasente ko mu kasasiro omubbi najja n'akatwala nga takukubye n'ebikonde tagenda kujjanjaba akusinga obubbi najja n'azitwala nange nenyiiga ne ngamba naye mwana bano bamanyira bani bojjukira abaafa nga baafa ebiseera bino waliwo kayiro yanyakula simu ne bamukubira ku Mandela ne bamutta Semujju yali ava kwewandiisa Semujju Ibrahim uliriza twali kulale ya Semujju nganda jinja oba twali weyogererawo twavaawo kujokazi n'enkuba yali etonnya ngalaale ewedde oba yali nyambuka bweyogerere kwaluwa paka kima kamira kange yali ava kwewandiisa Semujju ngenda nesanga Toto Boy musajja wange ne Totolikoni nebagamba mwana nze nfunyeyo efite 10 ebiseera ebyo nebaganga omanyi bo bali bajjukira bo bali bakakole bo balina training bo bali bakwebere nange nze yansanga mujimu nga nze training ebikonde infaki nali musinga ekinuma buli nkofiira gye nyambala sirimu asinga amaanyi Kamiri Quest najja nangamba gwe eto enkofiira dogo ngamba mwana kafiira yange mwana najijja mu kasasiro n'enjozo owuli obulamu obwo okwekyawa nga mwana enkofiira najijja muki nga yo bajinjigyeko olw'empaka nange ngenda mu kivulu mba ngenda kukola ki olaba gye biva
kati natuka ekisira nendaba kado nti bate bano bajjemu mizemira nti batandise vumaganya nze batandika kunoonya chairman Kafeero chairman yanoonya netandaba nga nako alakeri yani bangi tebamanyi bansonga bye bali bansuubira ate nga nze si byenkola ate nga nze binnuma abo bye bakola nga mbalaba tuva essaawa zino wotwala essimu y'omuntu nenkukwata emuddizibwa wafuuka wa security ebyaddala oyogera ku ebya kati noonyerezaako oboja nyonyezaako kireka bbanda ate teryantwala teryankulira teryankulira oli kakole wakolamu nedda si buli akolamu nti akola ekyo nze ebiseera bye walinga osinga bbeera wabweyogerere eno tulina ekifaananyi kirungi enjo bweyogerere kireka ebiseera ebyo nali mbeera mukavule basirikale ki abaali bakutwala yali poliisi eyali etwala area mu wali obeera bo muli asinga okuyingiza essaawa zino abasirikale bagimwe egimu ziyise emyaka ginamala mu kkomera jengo bayita Hilda omumanyi Hilda namuwuliranga nenze sagendanga ku poliisi ne kati ku poliisi ngendayo Hilda wawuliranga muwulire nze nga sikolagana na poliisi naye walita omumanyi bwafaanana nze nali sikolagana na poliisi Hilda wasinganga muwuliranga koki yalinga osi operation bweyogerere wulirizanga yo yakokota abaana abanywa enjaga mu ghetto Hilda naye kyeyakolanga kyali kituufu biki byomuwulirako okebira byogamba kale yakolanga bino nga olabanga acunya nenga atrisi yali atereezaamu Hilda nti yajjanga mu kaseera ak'emirimu nga ffe tuli mu kibanda tulaba firimu ng'ate ebyo bitwonoona kibanda kyawa ebiseera ebyo ekyo ekibanda kyali mu Bbombe okiwulira mu Bbombe wabula natunuuliranga abaana bangi tulina abazadde ne butafaayo bw'abazadde ekitegeeza oli nzaalwa ye bweyogerere nze ne taata wange essaawa zino benjogera nenyumirizaamu nnyo akonyumirizaamu amazima nze nali kizibu akonyumirizaamu kati nti wakyuka nakyuka kuba kati ndabirira bangi na famire yange era musanze nkola kati okola mirimu ki right now nze ndi muzimbi oba oyagala tunulira ku byenkola wakayumba bwoyiseko bino bitulagwageze nze nzize mbikola oba mbadde mwali muzimbi owamuyiko byonna nkisobola naye nso kikulagirako awo obiyigirawo ebyo akati nti ebintu ebyo ffe kyetwandirabye ngaokukinyizibwa kaneeno ebintu ebyo ffe kyetwandirabye ngaokukinyizibwa nti senga oba okutte akakolako nga kano bwoti lowooza nnyo ekyokukola kubanga nze we nali mu kkomera nalina obudde butono nnyo obulowooza okwoza omubiri gwange naye era nagwoza nga kitegeeza era nabulowoozangamu wabula ate ndi ebweru buli we nkwata akakola siringa abalala bwe ntuula mu katebe kange ndiyo ekipya buli kigenda mu maaso nkinoonya nenkiyiya nasobola okulaga ka design ke nateeka akayumba kange ako n'engeri gye ndi muzimbamu ifuremu abaana batandika okukola bana tusobola okukola bannange nze nakolanga nusu 5 buli lunaku okumala emyaka 5 nye nga nina amaanyi nga simanyi ne gavumenti yandaga nga mulimu kyogonosa 5 guli gwa kadokado nze ebyo byenkugamba essaawa zino mukama wange byonna byendimu bino byonna nabiyigira mu kkomera okukola kubanga nakeeranga kuteeka mu bokisi zange kulumba maggwa kufayita na biti naye mu kkomera mukola ne mulima n'okola biki nawulira nti no oba bakuta okuva mu kkomera bakusasula sente zo nti obadde ozikolerera bazikuwa ng'ovaayo mu kkomera kibeera bwe kiti osinziira emyaka emeka woba mukozi buli lunaku ng'olukola tolwala banze nali musajja mukozi n'abandaba era bagamba nali musajja mukozi nakwatanga enkumbi nga mbeera mu bafast 11 kuba nayagalanga okunywa ku njaga ndyaye nga yempa amaanyi ng'ate yo wenjinywa mukomera banywa enjaga nedda mukomera tebanywa njaga wabula mu samba main samba esimbibwayo okimanyi nsobola okukwata akasigo kange kamu ninkatwala mu main samba wotamanyi nekateeka mu kikebe
emyaka gye ngenda okukola nga kajja kakula ne kakalanga nkanywako mpola maini samba kiki maini samba kwe kugamba yika nga 10 gye mwalimiranga webale nnyo nga mukasimbayo eyo yika nga 10 nsobola kasimbayo nga buli wensi gya nfukako amazzi nga ngamba oba boyi kakula ddi kakale oba obugumiikiriza obwo nga lwaki tosimbayo ku kibala kirala kyonna n'osimba era kyanjaga lwa nsonga ge gaali ng'amaanyi agampisanga mu struggling embooko okukozesa amaanyi kubanga omunafu okubwa wamaanyi takubwa kubanga okola ekintu afande n'agamba gwe muyaye jangu kwata ekikajjo kuba nabo bantu walaba ng'otaddeyo layifu yo okola obusibe agamba mwana jangu kala kamere kaakano noja yesa fande kwe kukugiriza obugonvu kati we nagambira kale mwana ebintu by'abantu twemakulirangako byaki nga nina amaanyi era we nafuluma bingi byentandise okukola kati bingi nnyo gye bujja nina baddona baleeta emmere mu ghetto netulya abantu nengabira abantu paka eri wansi nakwegamba nekolagana n'abantu ba uptown gye naggulawo kuba kati banzikiririzaamu bakwesiga kati nkuma ku pikooko pikooko oliemu kwa bounce abokumulyango yamaanyi era bampa omulimu oluvannyuma lw'okulaba nga ndi mulwanyi naye ate kinalwanirira nga balaba kirungi ne bagamba abeeraawo nembeerawo nga nkulembeza mpisa na buyonjo kubanga nze moto yange ndi wano nkola naye ate time ziri nasulamu omulinnya gwange ngenda uptown mbafaanane nga toyinza nakikkiriza nti oli wa mu ghetto ogende ngofaanana bulungi yenjawulo gye bampa mu kkomera kale bane tulina omuvuko ono bamuyita R Kelly n'Emboozi yageza kugenda maaso kubanga atuwa naye nebuzo byenjagala okubuuza akati oli akakoola muli akakoola mira njaga biki n'ebirala akakoola kukafunamu kyokuli akakoola nti olaba nti ngawe nkutta akakoola kano nze sikakwata n'entuula wansi akakoola nkakwata mba nina ennyondo buli wabanga okozesa omubiri gwo kino kitonde katonda yakitonda kimera okiraba tosobola kuŋŋamba nti bakikola nga bwe bakola emmundu tosobola kuŋŋamba mbu bakikola nga bwe bakola sabbuuni neyo enjaga gye bavumirira eyo enjaga si mbi abagikozesa obubi bwe bagifuula okuba embi lwa nsonga eyo enjaga eteekebwa mu ddagala lingi lyetumira nti owulira kyayiwa enjaye nti wonywa bikopo bo bibiri ng'obadde olina ekifuba omusujja amazima gali nti asobola okukubamu kamunguluze naye ate kiba kizibu nnyo nnyo okulwala okufuna ekirwadde mu mubiri ate enjaga olina nywe ng'onywa ku mmira ey'amazzi liquid naye ate twagenda okitegeera nga tuli addicted muyo naye singa temwakitegera mwalinywedde nnywe sawa zino senga kati mugiraba ne ku dduuka kuba kati tebagikirizayo kubanga bakimanyi tuginywa naye nga kyebavumaganya kiitino omuntu omu anywa omwenge anywa walagi navumaganya obwedda abanywa champagne munyamamba abeera omunavumaganya ekika kyonna ne bagaba bonna batamiivu bonna balujuuju naye ate ekyawukana oli atamirira mu mmotoka ono omuwala naye tekyawukana nti bonna batamiivu owa champagne atamirira mu mmotoka owawalagi n'atamirira muwala nagona guba mwenge bagwa ebigo bimu kyogamba tanuubuka kitegeera wafuluma eyo emmotoka kyogamba alina akagenda omuvuga paka ku buliri era nabo bafuna ebuvune naye ogunywedde ogukozesezza otya era mulimu kyogwo ogw'amaanyi ogukusobozesa okunywa ekintu ekyo nga tegukipinga kuba mu mubiri gwo kuba enjaga ekkirizibwa okunywa ng'okozesa ekifuba kyo ngokozesa omubiri gyo n'otuuyana okunywa gwe nga gwe ani agikiriza nze sinagambako omuntu anywa enjaga ey'enjaga ng'osanga aginywa mu bubi musibe kyova abateekawo okukoma nti tekkirizibwa ate osanga aginywa naye osanga n'omuti gwange mwana nga nkutte birigi n'omuyiko nze walayo oba oyanga banga oba tonjagala nyimirire ku ttaka oba olina kunteeka mu ntana kuba oba tonjagaliza nseeno nze gwotasanze nga nziba nkutte omuti gwe sinywa sigala lwaki mwagala nze nnywe sigala omukole alimu oyo tobako oyo sigala oyo bamukola mu kampuni ogw'omukka gwa njawulo n'ogw'enjaga guli omukka gulimu kemiko ogw'enjaga mulimu kemiko ki gye bateekamu
Omukka gwa sigala gulina chemical. N'ogwenjaga tegulina chemical. Ye ate teri njaga gye bateekako warning. Omuntu yagiteekako warning naye lwaki akapapula ka sigala bakulaga amawuggwe. Basinziira ku kyogaana enjaga. Basinziira ku kino nti omuwa yagwa ekigo ne bagala benjaga eyo. Ne bagigaana. Bayaga. Ne bakimunywa enjaga. Nga tegula bagwa ategeera naye ate mulimu aginywa nakusinga otegeera. Omuntu enjaga asinga ataginywa okutegeera. Anti gwe okyali mu kyabangi. Nze nkujjamu kino nti omulya mamba abaatya. Nenkuzaako emabega nti oli anywa champagne ngali mu mmotoka yo babbenzo babbima ono n'abakumwala n'anywa buwalagi naye ekigo bagwa kitya webale nnyo naye ate gwe oba toyagala kikukose ng'okikozesa kigendeko mpola teyalagira kinywa wabula oli walaba nga kimukolera era ne bayibuli egamba nti kyotakozesa kirekera kikozesa alabe lwaki akikozesa olinganga bw'obalansinga sigala n'enjaga nti sigala ogambye aliko amawuggwe kino kibi eri obulamu bwo enjaga tekiriiko olinga ageza kudiferinga amesa yagala mubi nnyo okusinga enjaga ate oyo sigala mubi nnyo kuba kumanya mubi n'abamukola bateekako akapande health warning why mubi nnyo nze ku muntu nga nze nzijukira nze nina ekirooto kyange omusajja gwe neegomba mu nsi zonna yali Muhammad Ali yali mukubi wa bikonde yafa oyo musajja gwe nsinga otunula history zizo zonna ze njagala otambuliramu mu bulamu bwange sirina buzibu yafa Muhammad Ali yafa naye yagamba n'omulalu akirizibwa okumuyiwako ettaka yali wa bbeeyi ng'akimanyi nti abasinga bayinza obutamukwatako bomuziika yagamba niwaba mulalu nga ze kunziika niwaba mwavu nga limbigere anziike yakyogera nti ye yabalaga nti bino byansi we mba ngenze mubiri gwange gwe mulina owa ekitiibwa n'ebikolwa byange ku nsi era nga mpunzika nkugamba buli muntu ku nsi ekintu kyokola nganze olina okusooka ne weebuuza lwaki watondebwa lwaki oli mulamu okuddibwamu okwo kuli mu mbeera zo z'otambuliramu era toyinza kubonaabona singa oba weebuuza ekibuuzo ekyo nze nsobola okweyagalira mu bwavu bwange neneyagala n'abo bendi nabo wabula kasita baba basanyufu kuba nakoowa ennaku naginyiwa nakoolaba omuntu akaba amaziga banzibi bwe nakuwa amaziga nange kenyini nagakulukusa ne bintama ate nga nawe nane bewakaabya amaziga kati ate nze ebyaddala nga nkubuulira famire yaffe erina ekisa nze nalimu ekisa sinali neefuula muyaayo naye olina emyaka emeka nze nina emyaka 25 olina emyaka 25 haafu y'emyaka gye kitegeeza haafu y'emyaka gyo gimaze oli mu kkomera nze omulundi ogusembeyo nagenda nina emyaka gyali 2 nkomera ogenza okukomawo olina 25 naye ate wakasuba emirundi ng'emeka oyinga nogenda paka Luzira nze sakulya mikono gy'abazadde first of all kyovula bino byonna byendimu nteeka nnyo obwongo okuyiga kiki nina otambulira mu characters zange zenina okubeeramu nga zijja mu bantu ba bulijjo mu society nimba ng'omuntu ampuliriza nange ne muwuliriza nga sobola okuyambagana wabulanga nze embeera ez'entalo nze zantamira wabeera entalo misinde ziruka misinde nsobola olwana atamanyi tegalya amanyi tegalya oba osobola okulwana kale ekikozesa oba oli oyagala lwana genda ku street nga nze ng'otamidde olabe effala nga yeefumbira munne amukubye amubbye nawe mulageko nti waggulu w'omumanyi wabayo omumanyi imiriramu oli asinze waggulu w'omumanyi era nkubuuza buuzi gwe watanekosibwa ngwena emyaka eyo sitole yoyo kati awo nga ndibweyogerere oba tunagikomyawo mu paati endala tunaaba tukomyewo kuba mbadde bizemu badde nina byenkola abantu bange nga bali awo bali mu kweyagala obula nga nze kyengezako okufaayo nti ffe ba Ghetto Yut naffe tuli bantu omuntu akyuka omuntu asobola okyuka kubanga Katonda yamutonda nga gwe yakutonda naye tomufuula wanjawulo nnyo ku ggwe
kale ndoza tugenda batukwerekereza naye katugenda kukomo party endala tandiko tubulira ogambye watandiko okuzoganya tandiko yingira ekkomera ngo ine emyaka emeka then twongereyo maaso so abatulabira batugobera tuli bamuyita R Kelly not so ate amanyi ageddala Gapita Ashraf Kibuuka nze ndiga mukama gye yeesiga Kibuuka babeddira ndiga webale nnyo gye yakwata mu kifuba kye n'agigamba ebimuluma endiga ovola bamusiramu ne waba agisala weekaaba tagisala endiga tekaba nga bagisala kubanga yamanya ebyensi byonna byakuleka najja kuliisa mubiri na kuvaawo so nze ndiga ya Katonda. So tugenda kukola series endala ez'enjawulo because tuli ne Ghetto Yut owaddala ayisemu buli mbeera eno liba kkomera alibaddemu kuba kuzoganya ku street nga akumanyi bakuba kubagana n'abasirikale nga lukimu kyonna akimanyi from early age up to 25 years e Ghetto Yut owaddala so gye bantu komawo nga tukola episodes ez'enjawulo nga tulaba ati kino kinaba kitambula kitya nze Sonko Muhammad nyongera okujukiza ababeetizi Touch and Video Studio basangibwe Buloba ku nsonga y'okunyirira make-up mukolo kusayiringa mbiri okutimba decoration ku mukolo gwo n'okuyigiriza Beetizi Touch and Video Studio abasangibwa e Buloba awo koma mu ggwanga lyaffe ya Uganda airport pickups tuzikolera ddala nnyo microphone katugijeko tuzikolera ddala nnyo airport pickups so you book with us ne tujja netukukima tukutambuza safely paka ewaka book now ng'okyabuza yakabanga ogenda okutuuka nga betuli nga tukulinze suplex jimba sangibwa bweyogerere ensonga ya bodybuilding kusala mubiri bode okukuba ebikonde and every Saturday wabawo suplex boot camp okitegeera so ojja nobeera nga tukola dduyiro ffenna wamu ne tubeera nga tukumya emirimu gyaffe nga miramu bulungi nnyo nze Sonko Muhammad n'enjo Marina wano ku kamera tujja kuba nga tukoma mu kitundu kyaffe ekirala mubeere bulungi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 29 oba noti 7 8 29 52 155.